mwaka mpya empereza yeyo yennyini buli kintu kipya sumulula omuntu taddewo mukama gyonna gy'oli akulaba waliri nfule mubi nnyo naawe akulaba gwe baali fulinga oba Lawrence Kifene yakiwakankula wa ekyaleeta Yesu okimanyi okuddira ababadde ababi okubafuula abalungi. Empoma y'Oluganda okuva ku Balaza okutuuka ku Lwokuna. Njagala okwebaza mukwano we bali nnyo bali ddala Said Damascus muzzukulu wa Mugema nkubuuzaako oli otya gyebaleko gyonna gy'okola. Wow kulikayo mu byonna by'okoze nakuga nti nno buli lw'okola ky'okola kyonna olabanga gwe yeekolerera ne munnange oba okolerera nsi yo ogenda okulaba okolerera gwe okolerera abaana bo okolerera famire yo okolerera ekyalo kyo okolerera egombolola omuluka mwoli okukakkana nga okoleredde eggwanga lyonna so nga gwe watandika butandisi kintu kyo genda okulanga ensi egamba nti ekyo kye watandika ate lwaki okireke tokyakirekayo abamu batandika na bibiina bya bufuzi nga tekikyali kikyo kya ggwanga lyonna era tukikugobye na eyo social contract nzibu nnyo waliwo endagaano ze tukola mu bantu be tubeeramu nga tetuzitegedde social contract tutogiteekako mukono naye gwe bantu kasi tobatunuuliza nti eno ndagaano n'obalaga nti kino kyekigenda okukolebwa buli kiseera kibakubanja si gwe wakibatuma naye olw'okuba nti wabagamba gwe kyosobola okukola mu nsi kuba buli muntu ku nsi bamubanja ekyo tokimanyanga naye buli muntu ku nsi bamubanja bakubanja Katonda kiyakuwa okukola kinoonye kijjeeyo otandika okukibawa ojja kulaba nga buli kiseera bakubuuza ate kino nga tonnakikola naye nga guwasalawo nti kankikole. N'olwekyo bwe babanga bakubanjizza munnange tolowoozanga nti ekyo kipya ye social contract gye wakola. Sajja akeera ku nkya n'ateeka wali ebyuma bye n'akanika pikipiki mu kayembe wali oba mu mukookoowe naye lwatajja se oba muwaabira mu kkooti yaabwe oyo si wa mazima oyo ate awaaba ye musazi w'omusango ye looya ate ye mulamuzi yagusala buli gwasala agamba oyo tomutwalira mulimu mubi nnyo ye yaguwaaba yaguwozesa yagusala ye social contract bwebeera yo teriiko ga nti tujagenda mu kkooti egindi akuwaabidde yagusala ate yawozesa ate guba mutuufu gwasala tawakanyizibwa takuyita nga naagusala. Kale tuzeeyo mu programu empoma y'Oluganda ng'eggulo bwe twabadde eggulo nno twatandiseeko ne ku ngero kansooke mbaweeyo ku ngero nga ziizo. Tugamba nti siwanjaga nga simukwate teweewaananga bw'olya wakabi nakugambye toli wa kitalo nga bw'olowooza wekiri kutuukako lw'olimanya nti toli wa kitalo. Emirundi mingi nnyo nze ntera okukigamba abantu bw'oba oyagala okumanya nti Katonda gy'ali saba nnyo olwaleko lukulume kwologera bannange Mukama Katonda nkole ntya mu butuufu ng'owulira n'abasawo tebakyalina nnyo kisembayo ng'owulira waliwo alina ekisembayo gw'otolabangako. Kaakati tugamba nti siwanjaga nga simukwate n'olwekyo bw'owuliranga omuntu yeewaanawaana ng'omanyanga nti tekimutuukangako ekizibu naye gwe kyatuukako atunulayo obutunuzi bw'ati n'asirika n'aga kale tulinde olwo aba ategeeza nti time is time after time or before time is not time kati obudde bwe butuuka kaako ke kabeera akadde akatuufu w'omanyira nti bwe wali oyogera wali weeteekako bya swakaba tebyaliyo. Kale tweyongeddeyo olaba nnyini mwayimba ez'engero nga gwe ekikutozza ku mutwe emirundi mingi bw'owuliranga onyomera asola mu nju yakanyoomonyomo bende kutandikwata mulala ng'omanya oyo agenda kubatta ekiro ekyo aba alina obusungu bwe ng'abatemyako abafuluma mufulume. Kitegeeza ki? Nti embeera embi oluusi erina obudde bweraga weetegerezanga nnyo ebigwawo biyinza okukulaga nti waliwo embeera n'ogyetegula nga bukyali yiga w'obeera ye filosofa ali emabega w'olugero luno bulijjo yiga embeera mw'oli
nnungi ogijaamu ogisobola togisobola oba togisobola vaayo. Oli ayinza okukozesa olulimi noga biki byayogera nga sitegedde bulungi nga neekengeddemu, awo vaawo. Okiwulidde? Lwa nsonga nti nnyinimu ayimbye ez'engero. Kyova bakuba nti olaba nnyinimu ayimba ez'engero nga gwe ekikunta ozza ku mutwe. Owulidde? Eyo njogera. Sebabi tebazza mwoyo. Sebabi tebalina ku bubi bwaga nti gundi mu feesi oba mu maaso ge mubi. Abantu emitima emibi eri abantu nga yeesekereza bwati naye ng'omutima mubi nnyo, nga n'okukulaga nti akwagala ng'ayinza n'okukuwa ku byalina naye nga mubi muzibu aga Katonda. Bakuga nti sebabi tebazza mwoyo. N'olwekyo omuntu tayigika, naye labira ku ebyo byakola bye biri mu mwoyo gwe kw'oba oyigira kyali. Omanyi gwakanga musana kakiro tabulamu, era ogenda okulaba nga waliwo kyakoze ekijjirayo ddala kiri kyali. Ayinza okukikola mu butanwa, agenda naye okwejjukiza nti awo no nsobezzaamu, nsonyiwe naye ng'era omuntu eyeetegereza ye yakirabye dda nti oyo tumutegedde bw'atyo bwe yakula. Olaba nnyinimu manya sebabi tebazza mwoyo. Kale sebaana bangi tekubula alya ngoma. Omuganda akugamba nti zaala tomanya toli Katonda, mwabo mwozadde mwe muliva kujuna. Owulidde? Mwabo bozadde kuba si gwe Batonda, gwe omulimu ogw'okubazaala, wabula bakolerere bazaale ate okole nnyo. Basome, si byangu nno, basome ate obafeeko obagunjule. Abaana abo babo nga bakyali, naye abaana abo lyeggwanga ly'oba ogenda okuleka ku nsi. Bw'olemwa okukaabya omwana ng'akyali muto, agenda kukukaabya, ye agenda kukukaabya obutereevu oba mu nkukutu, okaabireeyo mu kisenge nga tetumanyi, oba akuwewenyula obuswanyu ng'akuvunaana obuvunaanyizibwa bw'otaamuwewenyula kumukola kyateekeddwa kubeera. N'olwekyo weegenderezanga nnyo ekyo, buli muntu akirowoozeeko. Sitegeezezza nti kwata omwana addayo eka kuba omwana, naye kye ŋŋamba noonya engeri gy'osobola okuzimbamu omuntu oyo, nga Sulemaani bwe yagamba timanyiiza omwana omuto okutambulira mu kkubo erimugwanidde ne bw'aliba nga akaddiye tagenda kulivaamu. Sulemaani yazaalibwa ebula emyaka 110 Yesu okujja ku nsi. Naye nakati ebigambo bye gy'emyaka 30 nga mu 3 egyakayitawo, kubanga 224 bw'ogattako 10 234 nagiri 10 244 344 emyaka 344 Sulemaani bwe kyabeera ku nsi. N'ebigambo bye tukyabijjukira. Yaliko nga ebula emyaka 10 Yesu alyoka ajje. N'olwekyo mukadde nnyo ku Yesu gwe twogerako. Awoza ebyobulimba, awoza awakana. Omuntu atalina mazima awoza aboggoka, awoza ayomba, awoza kunyiiza. Era ne mu bwalo yabakitendeka, looya ng'awoza alimba baba mukambwe nnyo, aboggola nnyo, atiisatiisa nnyo. Looya ng'adde awoza ebyobulimba atiisatiisa baaba. Gwe nja kusiba nti olabye kale jjamu engoye otulagire ddala kino kwegamba akole akukozesa ebyo gwe byotosobola kukola mu nsi byotosobola kukola mu nsi byakuteekamu. Balooya mu nsonyiwe naye tubalaba munnange, naffe waliwo tutuuka noga bannange. N'olwekyo awoza ebyobulimba, awoza awakana. Kitegeeza nti omuntu mu bigambo by'ayogera yawula alabika okwogera amazima n'akupya ng'ojje ku by'abalooya birimbadde nsaaga busaazi. Kati tuli ku lugero lwennyini. Omuntu ng'abadde ayogera amazima n'oyo akupya mutunule mu maaso bw'oti nga bw'owuliriza by'ayogera, ojja kwawula omuntu abuzaabuza
alimba amatiza obumatiza ayagala okunyumisa emboozi n'ekirala yiga abantu tomalanga gawuliriza oba okubatunuulira obutunuulizi. Olulala awatali nnyoko zikuluma olya weerwanangako nnyo. Maama w'omuntu ku nsi kuno ye muyambi asooka era asembayo ng'oggyeko Katonda. Taata ayamba nnyo naye ebintu ebyanguyirwako mu nsi muno maama yasooka okubitunulamu. Kyeva luga nti nnyoko bw'atabaawo weerwanangako ne bw'olwalanga fuba okulaba nti olya teri ajja kukukaka yadde okukwegayirira nga nnyoko taliwo teri ajja kukukaka kulya yadde okwegayirira. Oba olya lya oba tolya oteeka mu lwani nnyoko ajja kugamba lya mwana wange kati bw'otoolye kati oyagala ofe ate ogenda okulanga naawe toyagala kufa n'okyeyanuukulira munnange n'olya. Naye tugaa nti awatali nnyoko zikuluma olya. Enki enjoka kankuye olumuntu getuddeyo mu bintu byaffe. Abeera ewuwe tabula kyakola ekirevu kizina kirya. Abeera ewuwe tabula kyakola lwe lufaananyi ne serulika. Mukadde wange serulika emityana awo wuli otya? Muzeeyi serulika abasinga bakuyita seruliika. Muzeeyi seruliika oli otya? Gyebaliko emityana awo. Oli wabigalo oba? Ojja kumpeereza ka message ombuli oba oli wabigalo. Naye nga lugeruga nti serulika terubula kye lukola. Kaakati na luno olugamba nti abeera ewuwe tabula kyakola ekirevu kizina kirya mmere. Kizina kirabye emmere. Gino kulanga otandika okwenyenya okugaaya olwo ng'omanya nakyo kifunye omulimu. Ekyo kitegeeza ki? Buli kintu ku nsi kirina na buli muntu ku nsi alina kyateekeddwa okukola. Abantu bannaffe be tusanga abalema mu mbeera ez'enjawulo abaliko obulemu nabo balina bye basobola okukola. Ate obulemu tebubeera bwa bitundu byonna. Bubeera obulemu obw'eriiso okutukuba kukola n'emikono. Bubeera obw'emikono osanga ng'oli akozesezza n'amagulu. Bubeera obulemu oba bwa ngalo oba bwaki era kwegaye Katonda bw'akuggalira enzigi waakiri agula eddirisa n'oyita omwo n'otoloka. Kale katugende ku mwezi ogwa July. Omwezi guno ogw'omusanvu gwe tumanyi nti gwe gw'omusanvu tuguyita Kasambula. Omwezi guno ekiguyisa Kasambula guba gwa musana. Mu Buganda wano guba gwa musana. Lwakuba nti nno mbyogera naye Katonda naye atandise okukyusa embeera okulaba nga tetumutegeera nnyo kubanga twetumiikiriza nnyo n'atandika okukyusa ebintu naye guba gwa musana. Kati babeera mu bisambu nga bategeka okusiga okw'omukya oguddako. Mu mbeera ey'ekika ekyo Abaganda ne baguyita Kasambula. Bannaffe Abalooma omwezi guno baagutuuma July. Baaguwa erinnya erya July. Gwasooka kuyitibwa Quintilis. Baasooka kuguyita Quintilis mu Lulatini nga kitegeeza ogwokutaano. Quintilis mu Lulatini gwakutaano. Kati lwaki gwakutaano? Nti nakugambye baabalanga ogwokusatu nga gwe gusooka, ogwokuna nga gwe gwokubiri, ogwokutaano gwe gwokusatu, ogw'omukaaga gwe gwokuna, ogw'omusanvu gwe gwokutaano. Kubanga eri waalingayo obutiti nga tebabalaayo. Kati obutiti nga bwe buggwako ku nkomerero y'ogwokubiri ogwandibadde ogwokusatu nga bugwe mwezi ogusooka omwaka. Nakugambye nti omwaka gwalingamu emyezi 9 nga gineesatu Desemba, January, Feb. Ensi teriiwo. Etudde eri awo terina kyegasa terina kyekola. N'olwekyo ng'egyo tegibalwanga emyezi. So Quintili kyali kitegeeza 5. Gwali mwezi nga guyitibwa Quintilis kyogwokutaano mu Lulatini. N'olwekyo
mu kalenda yasooka nga baguyita Quintilis nga gwakutaano. Kati luno jjo lyabalamu mu mwaka gwa 44 BC, mwaka gwa 44 ngebula emyaka 44 Yesu azaalibwe, nga Julius Caesar yafuga. Roma baali bakyatereeza kalenda. Julius Caesar bw'ajja mu buyinza n'aga nti yali mukambwe nnyo Julius Caesar, bamwogerako nga dictator n'okutuuza olwaliro kye basinga okuba omumanyaako. Naye omanyi ba dictator nabo babeera ne program, n'aga nti eno project ejja kukolebwa oba mugifiirako mugifiireko. Ba dictator nabo bawaako ne bambi ne bye bakola. Kaakati Caesar n'abatuuza olukiiko n'aga nti mulina okutereeza kalenda ng'olwo alina bye yeetegerezza, era sizono ng'amaze okulaba nti emyezi giri 3 Desemba, January, Feb najjo ddala weegiri tulina okugibala. Yagijja mu Gwokutaano ne gufuuka ogw'omusanvu ng'olwo January yanaasooka, Feb aba owokubiri. Erinnya kaakati ne bagubbulamu erinnya lye erya Julius ne bagutuuma July. Mu kifo ky'okuguyita Julius baguyita July kuba mu butuufu yakola kinene nnyo okulaba nga kalenda ekyuka, okubala n'ebitundu ebiseera ebyali bitaliiwo ne byongerwako mu bipimo by'omwezi n'omwaka. Bagumubbulamu ng'afudde kubanga gwe mwezi mwe yazaalibwa. Julius Caesar yazaalibwa mu mwezi ogwo ogw'omusanvu, kati ogwali ogwokutaano mu biseera ebyo. Kati erya Quintilis ne baligujjako okuguyita ogwokutaano ne baguyitira ddala erinnya lye erya Julius ne baguyita July. Ndowooza ekyo kyanguye okutegeerekeka. So kaakati ogwo gwe mwezi ogwa July. Naye tulina ogw'omunaana. Omwezi ogw'omunaana ffe tuguyita Muwakanya, competitive Muwakanya. Omwezi guno lwaki tuguyita Muwakanya? Nti gwa kuvuganya. Guli ogw'omusanvu gwe tugambye nti nno gwa kasambula. Olukubakuba olwasookanga okufuuyirirayo mu gw'omunaana nga buli omu ayagala yaba alisooka okukungula ekijanjaalo oba ekimera kyonna ekisooka okukula. Kuba ebijanjaalo byo emyezi 2 baba batandise okukungula. Naku 6 zigenda okubeera 65 naye ani alisookayo? Kati buli omu abeeramu olulengera ekire nga gawaakiri kansimbeyo ebijanjaalo oba bikalireyo, kansooke njiweyo ensigo zino mu katundu kano akaliwo ezisookayo. Kyebaava baguyita Muwakanya. So si bantu kudda wali kuwoza Arsenal ne Man U, kuwoza Arsenal ne Man U ani asinga? Si gwe mwezi, si gwa Arsenal ne Man U. Gwa kukola, kuvuganya mu kusimba, kusiga. Kyebaava baguyita Muwakanya. Kaakati bo bannaffe baguyita August. Omufuzi wa Roma Augustus Caesar, kale jjukira nti nno nga bwe tuba twogera ku Augustus Caesar yayogerwako wa 4 BC. 4 BC eno etujjukiza nti bye biseera awo wakati awo nga Yesu Kristo akyali muto. Omusajja ono ayitibwa Kerode bwe yali yagamba nti batte abaana bonna abali awo oba mwaka gumu oba ebiri oba abatannasukkaawo bonna baffe. Kerode ono yafa mu 4 BC. Okiwulira? Kerode yafa mu 4 BC. Ekikakasa nti Yesu yali yazaalibwa dda era Yesu agenda okufa. Manya Kerode agenda okufa nga Yesu ali Misiri, gye tuyita Egypt. Era kyebava baga nti Yesu alabika yazaalibwa wakati wa 7 ne 5 kubanga ono tekitegeeza nti Yesu olwatuuka e Misiri Kerode n'afa mu 4 BC. Abamu bagamba yawezaayo ennaku ezisukka mu 307 oba 4. Kaakati kitegeeza nti Yesu yali yawaŋŋangusibwa dda ate n'ebbanga lye yamala ku nsi
kizibu okuga nti yagenda wa lunaku lumu wa myezi 2 wa myezi 5 balinawo awo okukulungutana okulaba engeri gye bamutolosa nebyo tebyali byangu naye nga ekituufu kiri nti ono Augustus Caesar owa Roma owa 4BC ekiseera kyetujjukiriramu nti kyekiseera Kerode mwe yafiira bamusa ba Yusufu ne babagamba nti abadde ayiganye omwana afudde era mu kudda bayitira Lebanoni nga tebannayingira mu Isirayiri bayitira olwo baali bagiyita Galilaya. Kaakati ono Augustus Caesar n'alagira baddemu balongoose kalenda eya Julius oli eyali owa 4 BC. Augustus Caesar oba Augusto Caesar n'alagira balongoose kalenda eyo. Awo naye n'afuuka n'akyemaliro ow'amaanyi n'ateekawo obukambwe bungi nnyo n'obusungu. Gye yabujja yali amanyiyo naye kyakolebwa kye yali agamba. Era bwe baagitegeka okugissa ku mutendera ate Juligoli kwe yagisanga. Omwezi guno ne bagubbulamu erinnya lye erya Augusto. Bwe gwali gukyali omwezi guno gwali gukyali gwa 6. Jukira nti wali guli gwali gukyali gwa 5 gwe twalise Quintili ne gufuuka ogw'omusanvu kati na guno ogwali ogw'omukaaga ne gufuuka August nga gulingidde mu kifo kya 8. Kaakati byatandikira jukira byatandikira ku Maachi kyekyali Maachi yali agufuula guno ogw'omukaaga. Bwe baateekayo eri January ne Febu guno ne gufuuka ogw'omunaana naye ate bo tebaaguwa nti oba baguyise 8 baagamba mwezi gwa August bajjukiriddemu Augustus Caesar ekitegeeza kuba bo baaguyitanga olubereberye Sextilus nga kitegeeza 6 gwa 6 olubereberye. Augustus yajjawo erya Sextilus ne bateekawo era yalagira nti olw'okuba gwali omwezi ogwo gwali gumaze okutuukana n'ekyayagala gubbulwe oguwedde gwali gwabbulwamu Julius kati naye okumujjukira amangu n'ogugwe gujjukirirwemu Augustus. Kati ogw'omusanvu gwe tumanyi nga Julayi gwabbulwamu Julius ogwo August ne gubbulwamu Augustus ono kuba naye yali alagidde ne bikolebwa. Kaakati oguddako ne gutuumibwa Augustus nga bagubbulamu Augustus Caesar ne gufuuka August oba Augusto. Ekigambo Augustus linnya kiva mu kinnaakyo eky'Olulatini ekitegeeza augere kitegeeza okwongerako oba okwongerezaako oba to increase kigambo ekyo. N'olwekyo ogwo gwe mwezi gwaffe ogwa Augusto. Tulinayo omwezi ogw'omwenda gwe tuyita Mutunda. Omwezi guno ogwa Mutunda mwezi gwa 9 wano era ekyagutuumya ekyo mwe muttirwa enswa entunda zibuukiramu nnyo mwezi gwa nswa ezo mwe bazittira kyekigwisa Mutunda. Bano abasajja baagutuuma Septemba. Abaroma gwali mwezi gwa 7. Jjukira wali tubadde tuze tubala okuva ku Quintili wategezeddwa nti Quintili gwali gwa 6 gwali gwa 5 kati August yali Sextus ogw'omukaaga kati guno ogwa Septemba gwe gwandibadde ogwali ogw'omusanvu kati gufuuse ogw'omwenda. Saagala bikubuzeebuze. Kaakati olw'okuba nti gwe gwali omwezi ogw'omusanvu nga bwe tuzze tubala ogw'omusanvu nga kyatulwa Septimus. Kiwulira kubanga okubala okuva mu gwokusatu okutuuka wano ng'ogwokusatu ogubaze ng'ogw'olubereberye okutuuka wano gwe gw'omusanvu. Kati ng'omusanvu baguyita Septimus mu Lulatini ekitegeeza mu Luzungu 7th month. Septimus nga kitegeeza 7th month. Mwana wattu kyasigalayo n'okutuusa kaakati eyo mu Septimus kumpi gye kyasigalira ne gye buli eno
ne baatula Septemba nakati mwezi gwa bagubalirayo mu kyomusanvu oba kitegerekisi erinnya lyagwo ery'omusanvu lyasigalayo Septemba gwo tegwabbulwa mu lubaale yenna. Kale tugenda kukoma ku ogwo omwezi ogwa Septimusi ogw'omwenda nga Septimusi kitegeeza musanvu nga teffe tubala gwa mwenda era nabo ne basigalayo nga bagubalirayo Septemba nga naye ate bamanyi nti nabo nti gwa mwenda naye ekifo kyagwo kye bajjuukirirako nti gwali gwa musanvu mu kalenda eyasooka eya Caesar Julius yali ekyali naye ate n'eri enkadde eyasangibwawo yali ebala ekyo nga Julius Caesar tannafuuka. Njagala okwebaza okuwuliriza ebintu bino eby'emyezi n'ennaku si byangu nnyo ngeri gye zaatensengekebwamu si bye byangu ennyo omuntu okubigwirira abitegeera amangu bw'obiwulira oluvannyuma ojja kubitegeera mpola mpola. Saidi Damascus muzzukulu wa Mugema Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mwaka mpya empeereza yeyo yennyini buli kintu kipya sumulula omuntu adewo mukama gyonna gy'oli akulaba waliriifule mubi nnyo naawe akulaba gwe baalifulinga oba Lawrence Kifene yakiwakankula wa ekyaleeta Yesu okimanyi okuddira ababadde ababi okubafuula abalungi. Empoma y'Oluganda okuva ku Balaza okutuuka ku Lwokuna tosubwa puroguramu Empoma y'Oluganda.